nze Waso Emmanuel, subscribing at Trust Media Uganda, Waso Emma YouTube channel, Branded Shoppers Kabalagala, duuka lyokere tunde engoye z'abaana ennungi, era we naaviira nga Phiphie omwana amute ku Branded Shoppers, okitegedde engoye ennungi n'ebyabakyala byonna weebiri, babadde badda ku ssomero, so agenda afuneyo ensawo eza karakita ez'aba Ben 10 n'ez'aba Spider. Nja kusaba akalanga ak'okubiri akamu waffe goba okakuba. Biva organic. Yes. Abakyala mwenna abatawanyizibwa infections like UTIs, okusiyibwa, discharge, abatafuna luzaalo, n'abaami abatamalaako wali mu kisenge, ka wake up call weekali nnyo nnyini ddala. Biva organic ate nga ekola mu butonde, yes, tojja kubanga ate ofunamu side effects zonna. Okay. Ono bamuyita Phiphie akalanga bakamaze 075 nkaaga 227 ekyo ekikubisa akalanga kitegedde kubanga oli brand ambassador product obulanga enchane kuloge ku channel. Okay, nkwaniriza sebo. Nange sanyisa okulaba. Okay, amanya gange bampita DJ Remy. Okay. Yes sebo. Wentudde wano kati Kanyanjule program officially nina Phiphie the news anchor. Omuwala eyasooka okuinitiatinga okukola amawulire oba olugambo ku YouTube. Phiphie nsanyusa nnyo okulaba. Nange okusanga sebo. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi mpozi. YouTube etambula etya? YouTube teyina buzibu. Okay. Etambula mpola ng'era emirimu emirala. Nabadde gyokola interview wano. Nabadde manyi ngenda kugikola ku Phiphie eka. Nsaba otwanjulire ono yaani ali kubali wano. Oye DJ Remy. Omwagalwa wange, taata w'abaana, omwami wange, abangi gwe bawuliranga akalango katandika. Amawulire gatandika. Abangi gwe bawuliranga amawulire gatandika. Yeah. Atera gamba atya? Gwe kasooya ya introduction yange, DJ Remy. Oyo. Hey. A combination of a DJ and yes, a YouTuber. Yes, sir. Evawa. Kati, ekintu ekyo kyatandika nga bw'obimanyi nti life etandika nga muri babiri. Okay. Then kati ne tugenda okwesanga nga if I'm entertainment then asobola okukola ekintu ekyo, then ne tukwatagana nga me as a DJ I can do something, I can help, naye nga news anchor asobola okukola ekintu ekikola perfectly nti bw'aba ina kyakola I can give her a hand. Okay. Yes sir. Phiphie. Wanisebo. Nze nsoza okumanya nti muri mu Kampala bala bakimanya dda. Batono abakimanyi era ab'omunda okusingira ddala. Nze omukuba omunda. Ndowooza bwe kiri. Abamanyi nti woli teri abadde akimanyi. Wallahi nze nsoza I'm so lucky by the way. Gwasoose. Bwe kunyaniriza wano. Amina. Wow. This tutandikire benyini yawo. A simple YouTube journey. Abala tebali nnyo common ku YouTube. Kituufu ekyo. Nkeera mbani ku social media okwo tukuba kintu kino eky'olugambo nenge nya Phiphie the news anchor nga views ziringa views. Amanyo gajjabwa. Amaanyi we nagajja engeri gye nali mu kiyumba waliwo ka audio akali katambula naye nga Kadama yakakola Kadama munnange nga anyumya mbeera ya boss we gyamuyisaamu naye engeri gye yali akinyumyamu yakiteekamu art ng'alinga asoma ki amawulire bwe nakiwulira naye nakiwulira ne ndaba nga kinsanyusiza naye ng'ate kibulamu so mu mutima ne ngamba kino nsobola okukikola okusingako kwono awo interest wekola ki wejjira kati nze mu ngeri gye nali nti ngoberera nnyo Calvin Kayanja nengamba idea kantandiko gizimbira kwani ku Calvin kati by that time namusanga akuba bulango butwala bana bweru kati nze nenzijira mu line ngamukubira akalango mu ngeri y'okusoma ki amawulire era we nakamwa mu audio yasanyuka nnyo nanga lwaki tokoze video nenkuteeka kuki ku Facebook cause idea nali yokuba nti Facebook bichi tenaba kubaawo so bwekyo we kyatandika ne mukolera video najiteeka ku Facebook nekola bulungi comments neziba nnungi okuva ne kwolwo nogulawo YouTube channel tewali kuzikiza naba yatandika 2 yes that's me kati ngeri down the road gyali 2 mu mwezi gwalinga gwakubiri. Okay. By the time omukyalo no watandikira ebintu bya YouTube, yes sir, were you together? Of course. Cause so far tumaze emyaka 7. Wanji tata tumaze emyaka 7.
Onkubya akavulu sikawulirangako muganda wange. Yes sir. Mumaze emyaka emeka? Emyaka 7. 7 years down the road. 7 years. Ebweru mumaze emyaka emeka? So tumaze emyaka 2 n'ekitundu. 2 n'ekitundu. Kitegeeza ene egyasooka gyali wano. Aha. Then ne tutambulako. Then katutakomyeyo. Emyaka 7. How was life here? Life at first yasooka nebeera easy nga bw'omanyi relationship, but after nga tumaze ate okugaziya ku family cause twafuna abaana nekigaziwamukko ebintu ne byongera okuba nga bitandika okukola ki okugejja n'okukalubako, so twalina okwesikangana ku mukono amagezi ag'okugenda kuki ku byeyo we gayingiriramu. Gunoga kugende mu kiyumba? Of course. Ye nagamba agenzewa? Sinze nagamba twatuula cause fe buli kimu tumala kukola ki kuteesa na kukkaanya. Awo ne tugamba kangende mu kiyumba naye agenda akakalabye ejebweru. Wow. Yagenda mu nsi ki? Yagenda Turkey. Kunogenda Saudi Arabia. Saudi Arabia. Ekitegeeza nti after that period of time nga mulaba ebintu biganye. Yes sir. You as a husband. Yes sir. Omumatizo tya ntufulume? Kati ekintu ekyo kyajjanga ebyokusaaga nga bw'onogamba nti tusobola okufulumako ebweru ne tukola ku ssente ne tukomawo. Naye nga bw'omanyi e Kampala nti kale katutandike tugezeeko kubanga bangi bagezezzaako ne bababba n'ogenda okuwulira musimanyi kampani yakoze kino yakoze kiri, naye for us we had trust ne tugamba why katugezeeko, we give it a try tulabe. Then for her she went first, then nange nenfulumamu nengenda ettake. Okay. Yes sir. Ndaba muli bato nnyo. Njina kuamba singa obukulu. Tuli bantu bakulu. Bantu bakulu abaawa. Like myaka jammwe nembanga you can trust each other for 7 years. Bane fe nemyezi 3 bannanga oba olwanye. Guba mukwano. Omukwano mwe mugujja afe gutayina. Kasite ekintu okiteeka mu Katonda. N'okulembeza Katonda tetuganye nti oba tetufuna butakkaanya kusika mugwa tebibulamu. Naye Katonda. Mukama wange. Popularity y'omukyalo no gimaintaininze otya nebanga you can still control her naberanga ewaka mama. Okay. Walinga Phiphie jo munene. Yes. Ekintu ekyo twatuula ku mmeeza of course nti tutandisa amawulire ate nange okuba nti nali line ya DJ nga it's not new to me in that nanga abantu abamu nsobola obba mutuusaako like ng'abayimbi abamu kubanga twakolerako shiba like challenges kubanga abayimbi ennyimba ne tuzifuulafuula in form of news bakapa kati ne tubakolera, so kyali so easy to me nti I can understand, so in case of anything it's easy to me to understand. Sumbuwa nange eno nga okitegera ndoza kyobadde otegeeza bw'aba asumbuyibwa eri bwe mba asumbuyibwa eno naye ng'omusajja asumbuyibwa abakyala kati aba akimanyi olwedde engeri gy'akikwasaganyamu. Engeri gye twakigonzaamu nti my phone it's your phone. So ebyaffe tebiriko byakugamba nti ate simanyi ka message kazze ate simanyi ka message my phone it's her phone. Her phone it's exactly. Akirizibwa bba nayo. Everything in it. Mwana mama onkuba akabwe kabuli kyembuuza kigenza. Isoka kyabe. Actually gyakutte yange. Lisa. Eno nze yango gikwatako wena tononyako. So let me first focus a bit on the YouTube journey. Okola video yesooka egenda ku YouTube. How was the reaction? Educate video ki? Video yasooka era yali ya Calvin cause yasookera ddala ginnasokerako ddala okukola. Yes. Yafuna views meka. Yafuna likes nzijukira zaali mu 1K then views sijjukira bulungi. Naye nga yatambula. Yeah. Actually mu ngeri gye nasooka okikola nali sikola lugambo bwenti. No, nali nkola ennyimba z'abayimbi nga ntuula nenzirira story eyo nengisomamu amawulire. Story oluyimba nga bw'onooluwulira nti ono superstar yankuba nga bw'oluwulira nze ntuula neŋŋamba Rahuma Pinky alaajana lwa superstar eyamukuba n'embitottola byonna nga bwe biri mu luyimba ne mu mawulire bwentyo bwe nakikola nga kyovala nakola challenges nnyingi ez'abayimbi mu ngeri yaki y'amawulire awo kyatandikira. Then by YouTubers abala we baakiraba ne baŋŋamba nti olina talent okugeza nga Ren Media, Projan, Alani Cruz ne bagamba va mu eno line ey'okuba nti okyusa ki
ennyimba okuzifuula amawulire okola olugambo olwaddala cause by then be baali mu lugambo era bakyalimu. Yes, so ne batandika okuba nga bambulira. Nalina ne fiya nga nze manyi nti bw'ovaayo n'oyogera ku muyimbi oba omuntu yenna oba weekoze eki oba ozizza gwannagomola okitegeera kati muboogeddeko ki. So wow, I'm just getting excited okusa kukyengeza okubanga mpuliza kati kambuzeemu. Bw'atandika okukola bino ebintu wamuyambangako? Yes sir. Otya? Nafaayanga nnyo okulaba nti oluyimba olufulumye as a DJ ndufuna kulw'ensonga nti naliko mu group ez'enjawulo ne ba producer ab'enjawulo nga mbamanyi ne ba DJ bakyali bange so nga akayimba bwe kabanga akafulumye of course ffe ba DJ tuzifuna mangu nga nkafuna then ne tukaforwardinga ne tufuna lyrics omukyala n'asoma then ne producer omuyimbi. Yes sir. Nene alushiyalinga. Yes sir. Wow, nekitambula nga kyamaanyi nnyo. Nkyalina Phiphie ageza okuba nga atuwamu a brief story about YouTube. Omu kuba female YouTubers abanene era nga ali mu Ugandan YouTubers community at the same time y'omu ku bakyala abavuganya mu best female YouTubers of the year. Do you know that? Yes. Oli nominated. Bulungi nnyo. Ekyo kizaamu amaanyi. Era bawo bakalulu bagenda kule. So kasabe. Abalungi abampuliriza Phiphie the news anchor wamwe link olufuluma banange munonde munzizeemu amaanyi nyongera okubanga nkifa bakula. Lwaki mwafokasinga kukola audios? Nga filming ngaffe. Obutafilminga nga like nga bwe nkunyonyodde gye tutandikidde nti idea eno yajja ndi mu kiyumba. Yes, kati bw'oba mu kiyumba okolera mu uniform engoye eza bulijjo oyina ziri limited bakama baffe balujanja toyinza kugenda mu ddiro yo tandika okukolerawo video bintu bibera ne video ezo zinasooka okukolera ddala nazikoleranga mu toyi. Wanji taata. Nze ndi mama. Taata yuli. Wazikoleranga mu toyi. Mu toyi omuwarabu muveeko. Kati nga nina zikolera mu toyi eyo nga gye nkukutira ezo zonna challenge ze tukugambye ez'ennyimba. Zakolebwanga mu toyi nga gye ntula. Olwana kuzimba YouTube esituke. Yes sebo. Wali ofunye ku kirozo nti esasula oba ali kikola for fun? Eyatukubira line ey'okujja ku YouTube ye yatulugamba nti esasula era ye vlogger bamuyita Elina TL. Ono gwe twakava mu mbaga ye. Oyo. Elina TL bannange weebale nnyo obutakutogera mwana n'ombulira ekituufu. Yes, she's my OG. Bamuyita Elina TL Okiria. Yes. Okay. So ye yagamba osobola okutandika YouTube though Calvin yali angambye Facebook. So we twatandika Facebook nga nayo site. Yes. Wow. So ngeza ko nchageza kufokasinga ku line ya YouTube katono cause gwe mulimu. Like ozengo chikola etandika dio kusasula. Era ani yalinga tekamu obulango ani akweditingira ebintu ebyo. Okutandika okukola waka owa YouTube ali serious. Twatandika mu mwezi gwali gwa 4 then otandika okusasulwa twatandika mu mwezi gwali gwa 10. Kati then ku kintu ky'obulango waliwo omulimu ogw'amaanyi awo technicalities bwe ziro zimanyi. Era nali simanyi nti bateekamu n'obulanga at first. But waliwo Arrow Media. Arrow Link. Yakola ki? Yangamba nti video zo nziraba mpanvu naye temuli ki? Temuli bulango. Ne mubuuza bakikola batya. Nagezaako okunsomesa ne sikitegeera bulungi. Kati then Rainy Media yasinga okuba nga atulambululira buli kimu. Ne tuba nga tukitegeera ddala bulungi. N'engeri gye tu editingamu videos zino yatwalagira apps nti osooka kozesa eno app bweti Liam oyo President Liam, yes. Naye yakola omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Okay. Omukulu. Yes sir. Nga gwe husband. Yes sir. What is your role mu managing a YouTube channel gye bayita Phiphie News Anchor ne brand Phiphie News Anchor? Tubulire byokola. Okay. Kati right now kubanga kati so far tuli ku ground. So nze kyenkola I take my time. I make sure that nonyaga amawulire in that baba nga ina byakwasaganya ebirala asange ku mmeeza ng'ekintu kyakoze ki kyawedde kubanga nze okuvoicinga tokusobola nkusobola naye so fast sina kijjayo nga bwakijjayo era mu maaso awo waliwo kye tuzimba it's coming. Okay. Kijja kubanga kyaffe babiri so nze making sure
nti nteeka ku mmeeza amawulire ne gabaawo, then after bw'aba nga amaliriza okuvoicinga I do the editing, then ne tumaliriza video. Yes sir. How long does it take for you to do this? Per day. Ndaba mukola video bwe mu babiri sometimes. Kati kisinziira mulimu lw'okwata ku ssimu nga mbutufu stories zafulumye nga apititive. Yes, so kiyinza okutwala like 2 hours ku makyawo ne tusooka ne tusortinga buli kimu kubanga tuba tulina okwasaganya kuba tulina n'abaana abato like tulina okwasaganya ebintu bingi n'emirimu emirala. So ne tutuula wansi bwe banga channels zendiko nze tezinaleeta bulungi mawulire line zendimu naye nga nkwata ku ssimu bwe bityo ne turunninga mangu. So ne kituula ku mmeeza ne tukimaliriza ne tuvoicinga ne kiggwa we call it a day. Emyaka 2 n'ekitundu nga muli bweru mulina okuba nga abaana baali we bali ng'omukulu ogenda baali awo. Ani abalabiriranga like family mwagikwasaganyanga mutya ng'omwali ttake omulala abaana bali Kampala? Abaana bano bakuze ne jjajjaabwe era Mukama Katonda tumwebaza olwa jjajjaabwe era tumusaba ayongere okumuwangaaza. Cause twabaleka bato especially nze kuba nze nasooka yoyo. Awo omukulu namuleka ayina 2 kitundu, omuto ne muleka nga ayina gumu kitundu. So abaana bakule mikono gya jjajja. Mikono gya jjajja. Gavumenti yayogera nnyo Olusoga. Anti jjajja ali Jinja. Yabaleta nnimba. Nawakanyiza wabwerere. Aleta kulimba. Yangameze njogera Olusoga. Era gy'abeera eyo omukyalo oyo mami tukulamusiza bambi. Tweyanziza nnyo we balekola omulimu gw'amaanyi. Babebe balungi they're looking so nice. Okay. Yes sir. Wow, Kati tuli Kampala. Tukomyewo. I'm very sure analytics and statistics ya YouTube zikusasula bulungi. Yes sir. Zikinkakasa. Yes. Kuba experience njina mucho. Ogenda sigala ne Kampala olieza YouTube obodda yogenda pambanezo Mwarabu. Owai plan tebazogera ate kati ensi yaffe we yatuuka naawe ogiraba. Kintu okibakubako bukubi ne bakirabiraawo. Ogenda no oyinza okuliramu omuntu kumpewo. Kumba ate mwabo mwe muli ayinza okubanga kitegeera naye nga kyenyiza okusinga okubanga nkugamba nti Mukama yasinga okumanya. Ffe tuyinza okubeera nga tukubye kino oba tulowooza kino naye nga ate ye Mukama agamba temulina gye mulaga oba mujja kgenda. Okay. Are you going to still remain the same line of doing that news? Ngobanga otukera tukolera audios, news updates. Mbadde njagala tukyuseemuko nti nkole nga bw'olabira ddala ababeera wali eri ku Uncut live wire bwe babeera singa mba nfunye eki equipment nga tuzifunye bulungi nnyo zonna ezeetagisa si kwebuzaabuza mukwano naye era obwotuukira oga nti mwenna musituke mugende ebweru nga emabega teri asigaddeyo kitegeeza muba muzze ku ki kati olutalo luba lwaki lwakwezimba bupya kati obusobozi siganye bwandibaddewo naye rebuildings. Mucha ina bimugattagatta. Exactly. Bilioni nga 8 zisobola Phiphie. N'ofunaka aikowa. Tonnemesa basponsa. Kama kubuli basponsa balaba. Nga Biva. They know Biva Biva. Alabika tusinga n'okumanya YouTube. Ekyo kyo kituufu. Basajja bakoze ebintu byabwe. Kati ngugambi kivola basasula amanyi byakola ki? Byakola. Byasasulira okitegeera bulungi nnyo. Then secondly, atuba the YouTubers community. Abana bangi bannasolo. Evelyn Habib n'abajide baze bagoberera SC News UG n'abalala. Like uli otyo kubanga abaana ba followings chiwa creating. Kinsanyusa. Kyo kinsanyusiza ddala. Era nga bonna bo bamenye. Tekuli gwe soogera naye oba atali mukwano gwange. Era singa oba onfollowinze bulungi mu community yange temuli atalimu nti mba sharingirako okitegeera kibawa amaanyi okukola ki okufuna nga bafunye views okwongera okola nabo kibakola ki kibakola cause nange bwe mbanga nkikola era nange nina abandi emabega oba kitegeera abankolera ekyo kati nange bwe mba nfunye ka chance n'abako kyambuuziza nkimuddamu. Community gye tulimu ogiraba ya baluzungu nnyo. Si yaffe ba Luganda nnyo. Ekyo kyo kituufu. Naye public ekyaganya okuwelcominga kye bakola ekya vlogging. Ekiwelcominze empola. Public ogigamba ki? Kubanga basinga bana Uganda. YouTube bagirabira mu section
eya bagirabira mu section ya mawulire na politics so nga ate abaana abo ba NTL ba Asperia Wembale ba Leopold Angel ba Fabe Music they are doing something different on YouTube. Kakati ekintu kya olulimi oluzaaliranwa olaba ne wetubeera naawe nga nkimanyi nti gwe waswa ng'okimanyi nti nze naaki emboozi enyuma nnyo oba evaayo nnyo ng'ogyogedde mu lulimi oluki olw'ewaka kati ova olaba oli waagenda ku YouTube ne waba ng'oluzungu alumanyi alufuuwa n'asanga ekintu ekiri mu lulimi olulwe aina engeri akiwa attention okusinga ekiri mu lulimi oluki oluzungu olw'olugya kivula content akolebwa mu luzungu agenda mpola kasoobo era bw'oba otunidde n'ezensi endala tetuganye bakikuba right now naye era balina content creatingibwa mu nnimi zaabwe ate ng'omulaba akikuba okusinga oba oluusi creatingiddwa mu luzungu. Naye ate bwe ntunulira mu nganzi kyendi mu kwetegereza abantu bemwenyumiriza mwabala mwenyumiriza ba Mistrudi ba Odimwango n'abalala fa abasajja tugobera nnyo bawoddemaya n'abasigadde olaba nga they are using English one it's always they are doing green content atambula naye ffe twesibye nnyo ku politics enkya neggulo ne mwogera ku lwasa tugenda vaddi awo tudde ku kirala anti kati mune simanyi nange kyakugamba kozi togenda yingira mu mind ya muntu omufoosingemu kikyaba alina okuwakinga kozi olaba nange ndeeta story ezo omanyi lwaki nzitobeka kuba nkimanyi nti mulimu omuntu nga ye specifically ali serious ayagala kyekitambula mu ggwanga lye ayagala kumanya amasomero gakoze gatya poliisi eyogedde ki ne mubaamu oli nga byamutama tayagala bya politics ayagala omugaye Shiba akoze bwati Shiba yayambadde kano kati ova olaba mbikola ki mbigatta era oluusi olaba ne comment oli naakugamba bw'oba okoze ng'oyogedde ku basereebu bokka oli naagamba toyina mawulire ga mulamwa okitegeera ng'akyayagala oleete Bobi Wine oleete muhooza akoze eki ebintu ebifaananako webityo. If I'm to ask Uncle Remy soko nzikirize ntwasooke ntwala omwoyo no speed kubanga nyina kyenjagala okujjayo katiri ekirala how do you handle frustrations nokeera nga views zike oba ekitere kisinga kulwaza aba YouTuber nga views kukendera ku mutimbagano ekyo kyo mwami yeka gwenyezo okugamba nti kannebaze kubanga n'okuyomba oluusi tuyombamu sooke tuddeko wano katono kakulifalinzeeko sebo story n'ogikola nefuna views 1000 owulira ng'ofa omwoyo kati munembere mugirya of course kiba kibi feeling embi okukola ekintu noteekamu amaanyi go internet noteekamu buli kimu ng'okimanyi kigenda nyumira ki abalabi so awo kuba kwegumya nakwizaamu maanyi kubanga sikkiriza kutonya amaziga nga ndaba nti gundi video eganye okukola ki okuperforminga bulungi so my role kumugamba nti munaye bebe wange linda kwetokaaba enkya tugenda nga byiganye bikaabya nawe obimanyi muzeeyi wange okola video n'ogenda okulaba 1 hour eri mu 200 n'ogamba what tebaliiko oba so my role kugamba bebe wange munaye kakkana enkya tugenda kikuba bulungi nnyo so ekyo kyembanyi n'okukola nti kusaba ne tusaba Katonda ne tugamba olwaleero bwe kibanga kiganye enkya tuyambe otuzaale buto ebintu byaffe bikole ki era ebyaffe bitambulira ku ssaala kubanga tukimanyi ba viewers baffe tubeeyanziza nnyo naye bwe kibanga video emu eganye tetusobola kugwamu maanyi wabula kwekunganya kwegumyagumya na kusimuula amaziga nti waayi kati sirikako enkya tugenda kukola ki tugenda kukola abaana bangi abali mu YouTubers community abakya strugglinga tulina content mungi abaana batuzze ebitone biri wali n'ebiganyo situka wakatambula mpola ekintu ekyo kyenkyogerako nti buli muntu alina time ye buli muntu alina time ye kozera naffe we twali twakajja waliwo that time nga okuba views nga buki subscribers baki batono naye time yo weetuuka gwobeerako kwekyo waliwo n'asobola okunjulira Nassolo Aisha omumbejja kozo yogolaba nga mugwanga munagamba Phiphie nze YouTube ngenda jesonyiwa views video nyantawanyiza baganyo laba ne mugamba Aisha mukama lwana akozake ennaku n'okuba views
tojja kukikkiriza nti yegwe ne ba subscribers speed gye balitambulira ko tolikikkiriza naye saawa eno awa bujulizi kubanga nti atandise okubanga akikwata so nabo bonna gye bali balina okumanya nti okusookera ddala butapowa n'okwagala kyokola bw'obanga kyokola okyagala ne wekibanga olaba kiganye ku luno naye nga muli okyagala omanya nti oguddako kigenda kuvaayo. Abaana bano balina ekintu kibatera otubuuza, how do you maintain be bayita ba returning viewers? Olinabanga kati nganze ku channel nyinako Sheila Powers the commonest name etera okujja mu maaso gange like nabanga omuntu everyday ajja nalaba video yo ekyo kansoke nkikuwe. Ekintu ekyo how do you relate with your viewers nembanga mubayina kubanda ba PJ family mujja updating daddy kati kano kalowoozo kuno kulya kyakiro eno birthday ya nze mbera ko ngati kwa commenting anaenze uli mtoko musako ngula kati section sijja kuimba ono yatira nnyo okuteekako attention ku that section era mbadde nkusaba ekibuuzo kinzire ate omukulu amala obuuza ze ninjogera kubanda bane WhatsApp group yoka abana bali active kituufu kati bunyire tuwe tekinike eri awo abaana abo okusookera ddala baatulaga okwagala batulaga nti kyetukola bakyagala kati buli lwateekako comment bwati n'omuwa omutima n'omulaikinga ekyo twateekako comment bwati n'omuwa omutima n'omulaikinga ekyo kyokka kiina engeri gye kimukyusamu kozi mulimu ne benda abanga agamba nti Phiphie mulungi alikinga video zaffe comments zaffe abalala tebakola ki sikomaawo obudde we bubaawo omukulu akwata essimu nange nenkwata buli omu n'ayingira ne tuba replying abeera ku video ndala nange nembeera ku ndala agambye webale kuweereza n'omuddamu nti webale kola ki kulaba na kusiima ebintu ebifaananako ebityo so tuteekawo omukwano ogwo sikoma naawo abantu abo mbajjamu nengenda nga mbatumirako nembagamba alina birthday oba yaani girete tukole ki tujogereko ebifaananyi byabwe ne tukola ki ne tubiteekayo ku podium cause kye kintu kye tuyinza ffe nga ffe okubaddiza okuba nti balaba ki waaka ku kyokubaweereza ne twongerako ekyo ekyokuba messages ezijja nnyingi mu WhatsApp okikola otya kuba neze zinkutula omwoyo mba message nabo bennyini basobola okunjira batera okwogerako naffe era obiseera ebisinga osooka na kwetonda ng'omaze ennaku nga nnya tomuddamu naye tukikwasaganya ky'olina okumanya era babiri oluusi oyo n'abikula n'addamu z'asobodde nange nembikula nenziramu naye nga tumakinga sure nti at least buli omu tukola ki tumwanukula ekisinza okunsanyusa that Phiphie as a brand ekwasaganyizibwa couple. What makes Phiphie a different lady? Ekyo simanyi na kumanya kubanga okusookera ddala nebaza Katonda okubanga okumpa omukyala omulungi bwe nkwatagana naye kubanga tumaze emyaka 7 naye sijja kulimba nti bwe mugamba nti yali ansobezza tebibulamu but those like minor things naye okuyomba okuli serious tekibangawo. Yes, kulw'ensonga nti we sit on table ne tumanya nti kino munaye kirese kino kirese kiri we solve it like down on that immediately teri byakugamba ate simanyi kulinda ate simanyi kunyiiga era bwe nkulimba nti simanyi tumaze naku 2 nga tutoga tebiri waffe era bwe tunyiiga leero that very moment we sort it out so ne kitukuuma nga we can understand each other ne tubeera nga tukolagana bwe mba munyiiziza nangamba munaye bebe wange naye nkoze bwoti nga bebe wange nsonyiwa mbadde sitegedde kubanga I cannot mean it to hurt her. No, I cannot and she cannot do to me. Wow. Yes. Brand Phiphie egenda luddawa yerekerawa kwabo obuuza waswa emeddawa ekugambe egenda ku African continent oba simanyi na kumanya naye ku African continent kyoyina okumanya twaitawo cause those people abali mu diaspora batukiikirira nti kati bali mu USA Canada wa jibatuwanise ojja n'otumira omuntu nti George wa Japan okitegeera ebintu bwe bitegeeza nti twaitawo like obanga videos za Facebook nga tezikyalabye bwa bana Uganda na Japan nenge sokulaba mu Japan okay badentegeeza ekyo kyobadde otegeeza kakati nze obutakulimba bwe mba nkola olugambo luno
okuflowinga cause mulimu n'abambuuza Phiphie bakusala akanyata okuflowinga obulungi nkiwulira mu lulimi Oluganda. Yes, kati bwe kijja mu luzungu nyinza okunanaagiramu sijja kulimba naye bagabanya mu group wanzo oluzungu sirumanyi. Yeah, kyovolaba. Kyovolaba. Nja kujja deni akakisayo kabanga weekali. Nja kusomeza. Okay. Ako nkeyanziza. So we are still focus ekyali ku local community. Yeah. Wow. Cause Oluganda nzijayo bulungi kikyengezako kubanga njogera nenyinyonyola omuntu n'abanga ategeera. So abantu bamaze emyaka 7 omuntu agenda babuuza embaga ya ddi. Embaga ejja. Kuyo nandi agadde njibere ku. Tugenda kwa Nambole jule. Okakasa. Just mulindeko. Just matter of time. Okay. Tugenda kujuza Nambole. Yes. Nga wenzigalawo. Omusajja ono kiki omwogerako? Omusajja oyo kyemwogerako okusingira ddala mwebaza okulondayo nze mu bangi. Era nga naawe bw'omulaba bangi bakubuuza Phiphie obeera otya n'omwami bw'atyo okitegeera era n'abasinga obungi bamulabira mu ttuluba ddala naye ate muntu mulala bamanya abalasita balina colors biri wala abalasita abatala nnyama kuba tebalina ssente wala batagira ebyaddala sebo oli mulasita kiku byonna kakati eky'olurasita nze ndowooza sibigenda nnyo like okugamba nti sirya nnyama ate simanyi biki toteekawo bukwakulizo nedda nze nayagala style ate ne mukyala wange natusupportinga n'angamba munaye bebe wange alabika bulungi ng'olina enviiri zireke nga bw'obimanyi nti n'owulira nti omuzadde simanyi abiganye ne tufuna that support they have no problem with it. So zino enviiri ne zimbeerako naye ebyabalasita bye bakola akugamba nti simanyi sirya nnyama ate simanyi mulimu abatugamba tuli akakoola simanyi biki nedda muzeyi sikwatako ate ye yanzijja ku kenge yakumatiza nakujja ku kenge tokyakombera ko like omukono gwenda bwano zebasiba banjiri bya community awo emo wasaddi ekyo kituufu owasaddi oba gyali engenda kuwasa nabagaye mafundiro kikadama kimu oyaga abo bomba lina kozi okitegeera bwe ngamba bugamba simanyi kunnyonnyola bwe buzibu ku bigambo by'olina wano mbirina wano gatwogera naye zoyagala manya nti ndi mufu teekawo ensonga za bikozi abanoonya ku lisi tulinako bangi abanoonya ne tufunira abantu ababeesi okakasa ku pijja kipenzipenzi anti kyano ziri kantu nkalaba ziri pijja kipenzipenzi Phiphie Jezanyis anke y'amawulire ne pijja kipenzipenzi ensonga za muhabbatina nazo nozinyonyola ne tuzogera kale zigamba kipenzipenzi byo kiri ku group omaze ondozolo okula comment yange mu group kituufu ekyo naye ate bwebisere bisinga ebigenda maaso mambi manyi balaba nga munyumyala kwati simanyi okwogera njogera bitone byange ndoza ne mu group eriyo ndaba kale kakati for that case community yaffe eya Ugandan YouTubers community bako kyojogerako gye bazaako ki eyo community yo njebaliza ddala eyo community ngagga okitegeera nakuwulira wali eri mbu akakadde bakasondera musawa meka basonda akakadde mu nnaku 2 ne mbajjako engalo kale balina omwoyo gw'obumu kyenyinza okugamba era okusingira ddala nja kwebaza Elina TL eyantwala ku YouTube nandeeta ne mu community ne neebaza admin Liam naye yanjigiriza bingi ate Isma ali biki naye nga bo ba Ugandan YouTubers mbebaza nnyo community eyo Rainy Media akoze kyamaanyi nnyo nyini ddala okubanga atusomesa ebintu bingi n'okutuyamba mu bintu bingi ne twebaza n'omukulu Alex Muhanji yatulaga nti yatukkiririzaamu n'abeera awo naga nti leero Phiphie data kano bwe kati okitegeera n'atupushinga natuwa platform omukulu Alani Cruz oyo ye naye mwebaza byansuso kozi bangi ajja n'agamba nti nze nakulabira kwani ku Alani Cruz so bonna mbebaza ne Calvin muntandikwawo obutamala amumanyi kozi omulala omuwa ekintu n'akizalawa n'agamba era bangi tubalabyeko nga balaja nti nze natwala wana content wange ne bangoba naye Calvin yanzizaamu buzamaanyi n'agamba ekintu osobola waliwo ko n'obutalotalo obwaliwo awo ne Mangadda ne Calvin naye yangamba kimu ensi gyoyolekedde bwetyo bweri bannamawulire mulina okusanga ebintu ebisingako naawe so bw'onoobeera omutiitiizi tojja kubanga omalako
Muna 256 okutuzaamu ku maanyi naye tumwebaza kansu so bangi sowa kubanga nkola ki mbamalayo naye nga n'okusingira ddala nebaza ne family yaffe eya pijje kipenzi abaana abo abaana batuyirawo omubiri abaana balina obumu badduukirira ne bwoba tokoze waaka bakunoonya bakubuuze lwaki mami tokoze ki tokoze yaffe tuli mami na daddi ffe tubazaala abo baana baffe bebale nnyo bebalire ddala. Uncle Remy. Yes sir. Kati ffe abavubuka abato. Yes sir. Baka kalozo kotuwa kati bulirira Emma. Kati mungoze ntya nangu okuuma omukazi emyaka 7. Kati like wanga munku byakavulo. Kati muto wange Emma kuba kati nze ndi musajja mukulu. Owulira tulina abantu abakulu bitukwasaganya. Mpuliriza. Kati kwensonga eyo ndowooza just oba olina okubeera like omwesigwa ku muntu wo. Okay. Then nobanga okwata mpola ensonga kubanga mu nsi muno tutambulira mu nsobi. Yes. Omuntu bwaba nga akunyiziza nga mwesootinga then temugoing like in public okuyomba ebyokweswaza so nemukikwasaganyiza mpola ku pace eya wansi nemugenda nga mukula nga mwetegeera kuba kati nze saawa zino tetusobola kera ku macha ne twegwa mu bodago tulwana tekisoboka kuba kati tuli bantu bakulu era bwe mba ntabusanga mba mukulu munnanga ati katokoze oti ensonga eno okoze oti so ne tubeera nga twekakkanya mpola ffe babiri ne tukakkana so kati muto wange oba olina okukola bwotyo mpola omukyala n'omukwata mpola kubanga abakyala beetagubba kwata mpola kubanga oluusi mubaamu ebintu alina abagaaluzi nga bw'obimanyi so tosaavaayo mulundi guno ogamba abagaaluzi sibaagala nedda wabula ogenda nga mpola osengejjamu mpola naye kenyini with the time nakiraba nti abagaaluzi oluusi bamuwabya oba bamuwa akatuufu so mwejo emikwano emingi gye muba nagyo oluusi egibawagaawaga nti ono tali bwati tatuukiridde kubanga omuntu bw'aba nga tatuukiridde gwabeera naye bw'aba amanyi nti nze kyennoonya kirimu oyo omuntu gw'oli naye era nze byenjagala byennoonya byensaba Katonda byonna biri omukyala omwana ono yakutegeera nkubuulira mazima finalizing nga n'ekigambo kimu ky'oyinza okwogera ku muntu yakola YouTube. Eyakola YouTube asaana kulabako n'ofukamira n'omwebazanga omulabako. Yes, cause ffe twali tetumanyi nti osobola okukola ensimbi mpola awo nga otudde munnaye n'oyiye ekintu kyo nga tofulumina mu kikomera ye omuzungu n'akola kinaakuwayalinga tebaluma ennaku z'omwezi zeezo ziba ezo era ogenda olaba ka message okitegeera wabula era nebaza ne basaponsa baffe bambi abalaba gundi platforms empitirivu ne basalawo ne bagamba nti gundi ono bannange tutandikire eri ku General Megadi n'omukulu amanyiddwa nga Mavini be basookera ddala okuba nga ate batulaga ekintu kino tikirimu ssente wadde nga kolona yatutataaganya ne twebaza omukulu Nick Promotions oyo naye yakola kyamaanyi twalinawo baseeka awo baseeka nabo batuwa ku ssente okitegeera yes ne twebaza omukulu wa Biva Organic Dr. Senjobe Richard yebale nnyo yebalire ddala yes naye yatuwa omukono gw'amaanyi sisobola kwerabira DJ Faruku banaye DJ Faruku ali mu United States of America era nga yalya n'engule y'obwa DJ yes musajja naye atukoze si bubi ate ne twebaza n'abakulu abakago from Turkey baba ali bangi so akumenya omuko omu naye nga nabo bakola ki batuwa ku nsimbi zaabwe tugenda abana mugende mbambazi baina ebyabalongo maama nyabo nkutidde anti fo tulaba ebibyo n'ebyono n'ebyabana basangibwawa kabalagala mbira ku simu yange Phiphie ino okujjayo njabalangira agomateeka ekyo kiwe naffe batuwagireko naffe tuvuga ku bantu obavuga otya eyetaaze nti kutambula mu ngeri eri special tubatambuza eyo yennyini bwe yetaaze okuva ku kisaawe agenda oba ogenda wa
tukoneko bukonyi naye yetaaza okusurprising omuntu we. Atutuma butumi kitereke kyeffe nga tukola ki? Tukimutuusiza. Eyo bagiyita Phiphie Tours and Travel, Phiphie Surprises. Si kyekyo? Bagiyita R&P at your service. That is it. Phiphie and Remy and Phiphie R&P. Nze mbasiibudde kubanga buli kimu kiri mu Phiphie ne Remy. Bane mbere bulungi. Mukwano we bali tushaza. Amina. Okay.